twejjemu effutwa enge n'obutayagaliza. Ate n'ekirala Uganda weetuuse tewakyali kubikkirira. Ebintu by'okusiiga akazigo ogw'omulembe, omulembe gwa Kyagulanyi si gwa kusiiga kazigo. Ekibi kiyite ekibi, B muyite B, togayita matooke. Oli muno waba agenda kulinnya mu B, mugambe nti oyo B, so tomugamba nti ago matooke agalinnyeko. Okitegeera? So baganda bange, ekibi kisigala kibi. Mu mbeera eri Uganda twabagamba obukyayi nti Mwami Museveni ensigo gyasize ey'obukyayi. Buno obukyayi bwasize ku mulembe kuno, ku generation ey'abavubuka tebugenda kuvaawo. Tojja kwesanga buli muntu agenda kufiirwa mu gavumenti ya Mwami Museveni eno, ensi esanyuke. Mu kifo ky'okungubaga, mu kifo ky'okwatibwa ennaku, ensi esanyuke. Omunnayuganda agambe naye bano abantu bo bafiirwako, kubanga ekibuuzo ekibadde ku mimwa gy'abannayuganda bonna abasinga nti ddala abantu bano abatta bannayuganda bazadde. Okitegeera nti abantu abatta bannayuganda bano bazadde bo bagenda muleeba ne bazaala ku baana. N'otunuulira mama wa Franka n'ayisa amaziga n'akaaba, n'otunuulira mama Nambeemu n'akaaba, famire y'abaliita Bukenya n'ekaaba, famire y'abamutyabule yalina n'abalongo. Okiwuliriza, n'abaana n'abaleka. Mukazi w'eggolozi ayita mu bulumi ki? Abantu be mwatta nga 18 Novemba, abantu be muzze mutta ku campaign trail ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, abantu abaalemala. Mwe mulowooza bannaye obulumi obwo lwaki munenya abannayuganda? Bannayuganda beekyaye lwa nsonga mwe muleese obukyayi. Era kigenda kwetaagisa generation okuzzaawo omukwano bannayuganda gwe babadde nabo. Kuba kuva dda bannayuganda babadde baagala abantu. Kuva dda nga twerabanga abooluganda, twerabanga abeeyagala. Okitegeera? Naye mwe muleese ensigo ey'obukyayi. Bannaye mwe muleese ensigo ey'obukyayi. N'abantu be tulabanga abaasoma nabo beeyisiza ddala nga abataasoma. Okiwuliriza? Abantu abaasoma beeyisiza ddala nga abataasoma. Kino generation tekyalabawo basomye. Tokyajja n'otunyumiza nti gw'oli elite okoze eki? Bwe ba motivation speaker be tulaba, kiki kye mukolera eggwanga? Kya bulijjo omusayi gubadde guyiika wano mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ne tubagamba batta abantu, batta bannayuganda, naye nga buli omu awoza nti oyo politician, oba nuupu, oba people power. Kakati nne ekiri atabaala tekireka n'asigadde waka kimukima. Gwe ng'obadde weesuleyo gwa naggamba n'ogamba tebinkwatako, bannaye bagenda kutta. Naawe ojja kufa. Kubanga trust me, omuntu ali mu kunyiga bano abantu ayina ekigendererwa, ate ayina ensonga lwaki ayina okubanyiga. Bannaye twabagamba kino tekirimu ono wa NUP, kino tekirimu wa NRM, kino tekirimu wa DP. Eno mission eriwo yakumaliriza. Bano abasajja bamalirivu okutta buli agenda obbeekiika mu kkubo, okulaba nti basevinga dynasty yaabwe. So bannayuganda munyiige, buno bwe bukyayi bwe tugenda mu nkiddamu. Buno bwe bukyayi bwe tugenda mu, tekyali kusiiga kazigo. B tugenda muyita B. Mmwe mwasiga ensigo eno, kati mukigumire. Tojja kwesanga omuwavu tafiirwa, omunaku tafiirwa. Bannaye wene yembeera gye tutuuse nti kati omunaku agenda kunakuwalira munaku munne, omugagga afiirwe, omunaku tajja kunakuwala. Kubanga yensigo gye musize, musazeewo okuteekawo gap wakati w'omwavu n'omugagga, wakati wanyigirizibwa n'ali obulungi. Eyo gap mukoze kinene nnyo gicreatinga, ng'ate baani abagicreatinga be bantu betulaba nti bantu babuvunaanyizibwa nnyo, bantu ba public figures, abantu betulaba nti bayina ku publicity ey'amaanyi. Gwe n'ovaayo ne batta bannayuganda n'osirika. Military netomera omwana Franka Senteza ne mugamba mbu yabadde ayimiridde mu kkubo olw'okuba ayagala okulaga nti Kanyama baawunsa. Ne tusirika, ne tukungubaga, ne tuziika.
ne tupostinga kwa account zaffe ne mutata wanade n'okupostinga akuyambye nnyo kinene nnyo n'agamba nti oba muzita straight bullet oba n'agamba nti accident nenga bulamu bw'abaana leero basse Franka enkya gwali wali atudde mu studio gwajja n'otusomera amawulire wano ogenda kufuutuka ku studio bagambe muwala wabadde asala wali eri patron emulinnya ntoba badde balina gwe bazze okukuba amasasi wali oba wa mobile money nga muwala wabadde asala essasi ne limukwata kubanga mu byonna basaalumanya be balugenderamu nti General yasimattuse ne dereva temumwogerako dereva yesi muntu dereva yakasuddemu oluba tayogerwako yadde gwe muna Uganda kikuwa kye ekyokuyiga otujisa ti Jeno nga wawonya amasasi muwala wa General yono ye dereva nga temumulaga owange ensi yonna emanyi dereva yabadde afuga Jeno Katumba Wamala iye talina famire iye talina baana twejjemu obunnanfuusi n'obwannekyemalira naffe tugenda kutuuka ekiseera nga tetukyayagala kumanya nga tujja nnakuwalirako munaku munnaffe ate era ebyammwe byabagagga pakati baba bagambye bantu bibiri be balina okuziika yes Uganda weetuuse mbabuulya we mutejjeemu kintu kino ensigo y'obukyayi egenda kugenda generation ku generation mbabuulira kubanga generation gye mulimu eno Mwami Museveni we yayingira mu buyinza buno mu 86 population esinga eriwo kati yali tennazaalibwa nkubuulira mu 86 Mwami Museveni we yatwalira obuyinza population eyo yali tennazaalibwa kati yo population tojja kuginyumiza history wo mabega mukadde lwansonga talina kyabayamba abaana baagala kulaba kiriwo omwana agamba banzaala ku mulembe gwa Mwami Museveni omulembe gwa Mwami Museveni nina kaki atenga abakozi bakola essaawa ya leero boda ze mwali mugoba mu Kampala muno boda ze mwali mugoba mu Kampala ze ziyamba atenga mufunye obuzibu nga bagagga banno bakulekawo ku bbala ne bakuleka ku kkubo ng'era Omusamaliya okiwuliza ng'era Omusamaliya eyalina akagaali eyalina akabalasike n'akateeka wali ebbali n'ateekako eyali ku kkubo naye nga abagagga n'abagagga b'ebigaali bamuyitako bagenda kya bulijjo abagagga bazze bafuna accident bazze bafuna obubenje mugagga n'amulekawo n'avuga emmotoka ye n'atambula n'agenda namugamba emmotoka eyange sigituuzaamu musaayi bw'aba akuyambe n'akwata ekiveera n'akibiika ku mmotoka n'ateekako omuntu mwe muyitanga ba common people abantu abali oppressed abantu bemuyita hooligans abantu bemuyita abatalina mulimu mu ggwanga muno be babayamba be bagenda bayamba General Katonda waba yakubiseeko akasubi ayina ensonga lwaki nankubadde ffenna tuli mu kunyigiriza nti naawe ebyokola byonna tobikola ng'oyagala naye olina okukimanya buli bw'osirika n'otunuulira ebifu ebigenda mu maaso n'otayogera okomekereza olidde mu nsi y'olukwe kubanga omugenzi Kirumira yakugamba bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa naye Jeno kati kino kikuwe kuyiga obadde nga osirika n'ojja n'osaaba akazigo kubanga ffe Jeno tetukuyinaako buzibu Jeno tetukuyinaako bukyayi bwe wayimirira n'okubazaako ebikonde n'ovaayo ne weetonderawo na lebo zaake ne bakusonyiwa zaake waaba yakusonyiwa General olunaku lwe wayimirira n'ogamba Uganda si South Sudan oba Uganda si Sudan mazima ng'okimanyi abaana battibwa abaana batwalibwa mu court martial olw'okwambala obwambaza akakofiira abamu ne babakwata ne bakabakaka ne bakabambaza ne babakuba ebifaananyi ne babatwala mu court martial ya General Guti naye nga court martial ya General Guti eyina standards ezirina okuwozesa omwana civilian oŋŋamba ati omwana takwatanga ku mmundu omwana atayingiranga mu nsiko omwana ayambadde overall omwana ayambadde beret kubanga beret za military zimanyikiddwa era ziriko baaji ya military
naye omwana akoze akakofiira mu lugoye olumyufu n'akambala ku mutwe n'ateekako badge ya NUP oyo mutujju nga wano mugenda mu zi retreat ez'ekyankwanzi muwambalira ddala uniform z'amagye nga ziriko ne badge UPDF naye nga balumumba tebayingirangako mu magye tebagendangako yadde ne mu training naye nga bambadde uniform ziriko badge za UPDF abange abo bo tebalina buzibu era ebyambalo babyambala wabula omwana wa boda omunaku ayagala okulaga okunyolwa tagenze ku kkubo kwekalakaasa tagenze kubbala kubba muntu takubye katayimbwa ataddeko uniform ye addide piki agitaddeko badge ya NUP oyo mubukwata oyo ali mukulya mu nsirukwe bannaye muzibuka amaaso mwe abatuvuma bulijjo abatugamba people power tuli basiru munnaye kino tukiyita kiri atabaala nawe tekigenda kuleka wano Uganda bwetuuse muve ku kintu ky'okuziiga akazigo bw'oba omanyi gavumenti eno ogiriddemu ogifunyemu ng'obadde ogifunamu gamba ekimala kyenfunyemu kyekyo try to look for ways of consolidating your wealth naye ng'obala kiki ekijja mu maaso nzize munabagamba bannayuganda batunula bannayuganda balaba guno omulembe muzuukufu guno omulembe gutegeera guno omulembe tegukyatuula guno omulembe gwekkennaanya guno omulembe gutereka ate gujjukira buli ky'onaayogera wano mwami bantaliza wano yavayo n'agamba yatambula n'emmundu ze mu mmotoka lwe yafa abaana bajjayo ebikodi zonna genero ebigambo bye wayogera byonna abaana kino kikuwa okuyiga nti abannayuganda batereka gyensonga lwaki smartphone zajja buli kyofulumya mu kamwa bagambwa kamwa kabi kasase luganga nti buli kigambo kyofulumya mu kamwa manya kye kigenda okulumirira ate kitambulirwako ebikolwa byakyo buli woba ogenda okwogera buli woba ogenda okutayipinga buli woba ogenda okukomentinga jjukira bifo nga tonnafulumya kigambo mu kamwa n'asirise teyejjusa nti kyogenda okufulumya bakukubira engalo mu background basakanye bakugambe yes oyogedde bakube mu ngalo they are the same people abagenda okera ku macha bakukyusiza engalabi zaabwe bakutonoolere bati bakugambe muzeeyi wayogera kino bwe kiti kubanga abawuzi b'obunyama tebagenda kuvaawo abawuzi b'obunyama bagenda kubeerawo bajja kubeerawo kubanga tekibasasuza kubanga kwe balya era ojja kuvaayo oyogere nonsense bakube mu ngalo bakube enduulu basasula nomwana mwami Museveni ajja kuyimirira agambe eyo group ya Kyagulanyi nja kugimalawo mu background bakube engalo n'enduulu bakube naye n'atategeera kiki kyagamba okumalawo group ya Kyagulanyi group ki bavubuka oyina emyaka 5 oyina omutabani tisawa zakati oyo omutabani ali mu youth generation government eno kyetayagalirako ddala ya youth generation government eno ewulira obusungu okulaba nti abantu bebadde bayita abatasomyeko kubanga kati buli omu abadde n'amagezi bano abaana abasinga bageto youth bakozesa amagezi mazaale tetwasoma nedda ekinene nnyo Katonda waba yatuyambye twakumala mu senior 6 abasinga most of us lwa nsonga ya ssente nojja kwesanga fe abatasoma tutwala time ne tusoma obutabo His Excellency nagamba akatabo kano kayiseemu General Secretary Lewis Lubongoya nagamba akatabo kano kasome nosanga mbaka geto speaker ng'akutta akatabo no wanda oba ka Luganda oba ka Luzungu nenga kali mu content gwe yeetaaga okumanya n'akakwata n'akasoma wano we tuli yeyo generation mwami Museveni gy'olimu yeyo generation gyogezaako kulanyisa yeyo generation eri updated up to date tojasanga omwana w'emyaka 10 ng'amanyi mwami Museveni yaani saasira abaana bemutidde bakitaabwe bemutidde bazadde baabwe bemukwatidde bazadde baabwe ne mumasiba komanda Eddie Mutwe mutabani we ng'amanyi wali mafi
oba lusi ng'akimanyi taata ali kitalya naye baamukwata Mwami Museveni eyasiba taata wange oyo omwana ensigo gy'omusigamu ey'obukyayi Mwami Museveni ogenda kuvaawo ozadde abaana bo bakuzaalidde abazzukulu eyo generation temugirowoozezaako mwe mulowooza ku generation yammwe yokka eki generation mulowooza ku yammwe yokka okiwuliriza naye temutunulira generation endala mulowooze ku generation endala muzadde abaana muyina abazzukulu kakati totunuulira ggwe tunuulira abazzukulu kubanga ffe tugenda kufa tuveewo naye tuzadde abaana Mwami Katumba generali wali wano n'ogamba boda tezirina mugaso kirungi nti oli mu Ministry of Works wakiwuliriza wali wano n'ogamba boda tezirina mugaso omwana wa boda yakugambye Jeno tuula wano ku piki tugende Jeno n'obuuza wa boda ngenda wa ontwala wa ngenda mu ddwaliro ki nga bamaze okuba amasasi n'akayumba bwe bakuddusizza tebakuyingiza kikomera bakututte mu kayumba kattaka bana this is life Jeno tuula wansi olowooze Jeno Uganda ekwagala naye buli wodda ku sayidi yanyigiriza n'ova ku sayidi yanyigirizibwa wakiwuliriza ensi egenda kukukyawa ffe tetusiga nsigo ya bukyayi naye mmwe musize ensigo y'obukyayi baneemukendeeza amampaati mukimanye nti buli Uganda buli omu yeetaaga munne omugagga yeetaaga omunaku n'omunaku yeetaaga omugagga nkugambye incidence yabaddewo abagagga baavuze amamotoka gaabwe ne bakuyitako wakiwuliriza emmotoka ezo baakuyiseeko abaana ba boda be basembedde omwana n'akugamba Jeno tuula wano tugende omusaayi gukuggwamu naye nga tewabaddewo mmotoka zisobola kutwala General lwaki ambulance teyazze kyogamba police stations eziri okumpi awo ekisaasi teziri alati wakiwuliriza teziri alati essaawa ezo ambulance yabadde eragawa ambulance yadde tesobola kulabikika boda yakoze nga ambulance nti kati gwe General olaba ambulance teyatuuse kati olwo Munnayuganda omunaku Munnayuganda omwavu this is the reality Jeno ambulance teyazze Jeno omulamba olwo Munnayuganda omunaku omwavu watuddekawo n'okyebuuza Jeno njagala ofumiitiriza ebintu bino wootudde ku buliri awo kitalo nnyo ekya muwalawo yagenze okiwuliriza naye kikuwa okuyiga ffe twebaza Katonda nti oli mulamu wawonye kati ogenda tandika okuyita mu truma ey'amaanyi ng'olowooza ssente z'otadde mu mwana wo buli kimu ky'okoledde muwalawo sawa za kati omwana we abadde asomera wabweru nga tali mu Uganda wano ng'ali bunaayira naye lwe yakomyewo alinnye mu ggwanga muno teyalutonze teyaluwonye naye nga ffe abavaayo okwogerako nti Uganda tetebenkedde ffe basiru ffe balalu era ffe tetuli mu Uganda tuli mu Uganda ndala nnyo mu Uganda gye mulimu erimu emirembe naye nga ba prominent persons bameka be bakatta nga bajja bababuuza reporter ziriwa kuva ku ba Joan Kagezi bafande kirumira osiriza abantu bangi bazze babatta lipooti tefuluma tevaayo ate nga babatta mu nzita y'emu abange mulowooza Bannayuganda basiru Bannayuganda si basiru wakiwuliriza Jeno weefumiitirize Jeno boda zobadde ogoba mu Kampala boda ze zaakuyambye abaana abo bemugoba mu Kampala abaana abo bemukwatidde amapiki abaana abo piki ziri ku CPS
Piki ziri ku police ez'enjawulo. Piki z'abaana zakwama. Kuva COVID ono bwe yatandika, piki ezo zimezeemu n'omuddo. Piki ezo ezimu bali mu kuzitunda. Je n'omanyi police stations piki z'abaana eziri ku police stations ezo? Police ezo manyi piki ezo. Naye ng'omwana afuna mmeka? Afuna emitwalo 2. Afuna emitwalo 2. Okutta akapiki ke. Wano e Uganda omuntu akolerera kulya na kusula. Tulya kimu? Uganda yeeyo ti omuntu akolerera kulya na kwebaka. Kiwuliriza. Ebya saving tewali. Kasita asasula kalenti nafuna kyateeka mu lubuto. Ye piki. Kiwuliriza. Ye piki. Abaana piki bavuga za loan. Kiwuliriza. Kayihula yayina waneeno zitugende. Nenga tebana baba wa piki kitata nazikima. Kitata mwamu tali wabweru. Ne kitata abana bamekabe yatta. Nga baba wa piki nga balina nze safe house mu Kampala muno. Omwana bamalomu wa piki nadisasula ko half alone ne bajja ne bamukuba akatayimba piki ne bagitwala. Ne bajja ne babateeka piki ne bazitwala. Ababana baliwa. Piki zabana ze muine emitwalo ku mapolisi gamwe sawa zino bali awa. Bakola ki? Bakola ki? And this is reality. Mutulaho mwebuzeeko ebintu ebimu. Bino ebintu byetaaga kufumiitiriza. Mutule mufumiitirize. Mugambe naye eggwanga lyaffe lino wa ewasoba. Kiki ekyetaaga okutereeza? Banneesigamba nti bukyayi. Nedda, naffe tuzuukuse maaso. Bannaye muyiteeko ku poliisi ezo muzeetegereze. Muyiteeko mu parking za poliisi ezo mulabe piki z'abaana eziri ku mapoliisi ago. Mugendeeko ekatwe. Gendako ku CPS. Gendako ewandegeya. Gendako ekira wano. Sawa zaka temukwata piki z'abaana ku ssaawa 12. Onfuna. Kakati General singa bamukubye amasasi nze kikinneewunyisa. General obuzibu obwo singa yabufunye ku ssaawa 12. Ku ssaawa emu ani yandiyambye General ddala. Mazima ani yandiyambye General mukwata mudduse ku ddwaliro. Okumanya temuswala abaana lwe bavuddeyo ne bayamba General. Ye mwavuddeyo ne mu postinga Uganda Police ne postinga ku mutimbagano gwayo. Negamba nti boda tugenda kuzimpa uninga. Tugenda kukwata buli boda. Kasaziwera ssaawa 12. Yes bazikwata. Banga ffe tubeera ku bbala n'olaba omwana ng'ayiriba. Olunaku lulamba omwana ayiriba afuneyo emitwalo 2. Olina omuzanga nga piki avuga ya kibaluwa ya mugagga. Omugagga alina okumusulira omutwalo buli lunaku. Wabula yalina otteekamu amafuta. Naye asigazeeko asasule ennyumba alyako okulya. Sente zo zimala kola ki? Piki mukimanyi boda zikola ku makya. Na lwaggulo. Ku makya nga bakeera genda ku butale, bakeera genda mu maduuka gaabwe. Abaana ba boda lwe bakola. Etundu lyonna abaana ba boda baba beebase ku mapiki gaabwe. Okiwuliriza? Abamu nga bali mu biyumba bya Zaala. Mutundu tewali atambula. Ndikitegeeza essaawa ne wandigambye aba boda bano kafyu ono mbongeddeyo paka ssaawa 3. Kubanga ezo essaawa 3 okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 aba akozeyo kyakoze. Kugambye space time y'abaana abo bakola kuva ssaawa 11 paka ssaawa 4 n'awummulamu. Lwasonga tewaba bakuvuga. Asubira okuddamu okuvuga lwaggulo ne mubamenye mubakutudde amagulu. Lwaki LDU kati gugamba mwe baba wakulya buli. Nobasanga ngali mu kafunda yekwesa alinze piki. Omwana asalinkiriza avudde ku main asalinkirize atuuse customer adde waka. Nemukwata piki. Naye abantu abo mutunuulira omugaso gw'abantu abo. Mutunuulire emigaso gy'abantu bano. Muleke kwefaako mwekka na bwekka. Mugenda kufuna ebizibu mu nnaku agaana okukuyamba. Nenga talina ssente. Nenga alina kapikike. Akapiki aka kakuyiseeko nenga koyina okutuula akuvuga akutwale ku ddwaliro. Abagagga bakusange ku ddwaliro. Jeno wabadde ku ddwaliro. Abagagga bazze. Ne boda bazigobyewo abakuvuza olwakutusiza ku ddwaliro bazigobyewo nazigama mu ddeeri musembere eri ab'obugombe wi ne bayingirawo ne bajja.
ne walinga bakakukuba amasasi tewali wakagombe yabaddewo tewali era jeno bakukute tebakuyingiza kikomera ababa NBS bakedde kutulaga makawe bakuddusiza mu kayumba kataka ewali omukyala okiwuliriza munnaye bano banakuba nammwe Uganda singa buli omu afuna 10 n'akiteeka mu nsawo tetubayinako na buzibu mmwe nemubonyabonyeza buli muntu ate ono covid abalabisizza nnyo sente za radio mwazirya okiwuliriza sente za iPad mwazirya okiwuliriza mwe buli kimu mukiridde mwe muzimba moro eno muzimbi alena moro eno muzimbi akamwensi mu covid kagamba mwe muli mukulya ku munaku munyigiriza omunaku ate mumulyako kati mu omunaku nze mbuuza abafunako ki tubaki kyekibuuzo ekiriwo mubba ku munaku naye omunaku yabafunako ki omunaku aganyulwa ati mu kyemubbye jeno yatuuse okubuuza muntu ala mu ddwaliro ki naye nga kiruddu taliiwo mulago taliiwo naye ng'essaawa kati ennyonyi teriiwo egenda otwala jeno ennyonyi teriiwo egenda omufulumya ssaawa zino wabula ayina kgenda mu ddwaliro ndojja kwesanga nti munnayuganda omu yagambye nti singa nakikutte n'enkivuga n'enkisuula mu mwala wali eri yes wazizadde voice ng'abantu batugamba omwana eyavuze yakoze bubi ne obwo bukyayi bwe musiize bannayuganda bannayuganda tebakyalumirirwa nti omuntu agamba mwalya sente za masiki wano masiki ne mu kyalo ne zigaana okutuuka masiki ey'olukumi ng'ate kampuni ezizikola zammwe omwana akeera ku kyalaani wali atunga akamasiki akatunde ne mugaana okubawa contract ezo nga contract ezikola masks ezo masks kampani zammwe zezikola masks ezo sente ne muzirya kampuni zammwe ne zigamba zifulumiza obuwunga n'obuwunga abo bamponye otuliza ne mufulumya obuwunga wabula Kampala Wakiso ne mukono obuwunga obwo bwabalema okubagabira sawa zakati Diana Atwine wavuddeyo twasamira waneeno otujojombokerako ekiddawo kuteekawo second lockdown kasasiro ogenda mugamba bannayuganda kinga n'emmere yabalema okubaliisa just Kampala Wakiso mukono emmere yagaana just na wano Kampala wokka emmere yagaana okuwa banaku bali wabula ne His Excellency Kyagulanyi bazaako emmere gye bali bakwata baweeka abanaku mubakuba emiggo olw'okuba mwali mugamba bagulirira abalonzi SOPs zibalemye okwenforcinga nti bannayuganda kibalemye okubakakasa okozesa SOPs wabula musaba kimu tutekewo lockdown ogenda liisa ki munnayuganda mu ekonomi yammwe eno eri wano olw'okuba mwagala okwewola omusimbi olw'okuba mwagala okweddamu omwegaggawaze Jenny Rufi Achenge tetukyamulaba nako yanyirira yafuna omusimbi Diana Atwine ovaayo okudaalira bannayuganda gwe omwana waali wabweru okiwuliriza ovaayo okudaalira munnayuganda owo munaku akole ki abaana abo bwakedi babutwala dda obuddukaduka babutwala dda lenti yabula mu covid muna abaana basirana omanyi abaana bameka bali mu byalo piti zaabwe muzikutte muvaayo ogamba lockdown mwekwegamba omunaku mwasalawo kulya ku munaku mwana wange Franka Gashumba oyina posti gyonkoledde leero ku makya ne ngamba yiyi Gashumba abasajja betulaba ab'amaanyi kyagamba yakatira bakati mune Franka Gashumba ojjakeera ku makya ofune obuzibu wa booda oyo yagenda okuyamba era muganda wange toyitanga kuwa booda mukulu wange Franka Gashumba abaana abo ba booda mutegeera omulimu gw'abaana abo omugenzi eri wamala teyali musiru kuyimba kuba booda booda ekisooka traffic wa wano mukya nti ogenda kuwa Franka Gashumba bakwetaaga muwala wali ku ddwaliro wali ng'emmotoka tesobola kubuuka mu mmotoka ezo ogenda kufatawo ka pikipiki ogenda kufatawo zugu ekudduse ku ddwaliro abo abaana tebafuna nnyo bayina abaana mwandibadde mubeebaza nnyo ne buli abaana be mubalaba ng'abalabe nze mbagambye n'ensigo y'obukyayi gye muli mu kusiga egenda kulanda so jeno
kitale kya muwalawo nebwewa obulumi nalabye mukyala wamala ng'akaaba omwana wange ne mama wa Franka yakaaba bazadde ba Rita bakaaba bazadde ba Mutyabule bakaaba bazadde ba Nambeemu bakaabye bazadde b'abaana bangi bakaaba nga 18 mwatirimbula abantu mwatirimbula abaana aba bazadde nabo bakaaba okiwuliriza aba bazadde bakaaba maama obulumi bw'oyiseemu bwe bulumi buli muzadde bw'ayitamu kibi nnyo okuttira omwana atalina musango okuttira omwana atamanyi nako yadde wabula n'afa ne lirekawo taata ne litwala omwana Katonda gyali nabagamba mu bulamu Katonda atulabikira mu bubonero obulabika n'obutalabika. Jeno Katonda akwadde second chance. Jeno manya baani bantu bo. Kino kikuba wobuyiga. Abaganda mwenna sikusosola kubanga Obuganda buzze buyaniriza buli omu. Naye Abaganda bwe tutajjaamu bwe tutejjaamu butayagaliza bwe tutejjaamu futwa Mungu atusaasire ne tugenda kuggwaawo kubanga obukyayi bwonna busibuka kuffe. Ife Abaganda obukyayi bwonna busibuka kuffe. Wallahi ya Mungu togenda kusanga Munyarwanda avuma Muganda wano. Avuma Muganda munne. Togenda kusanga Musoga avuma Musoga munne. Togenda kusanga Muteso avuma Muteso munne. Wabula fata Abaganda ffe tuvuma Abaganda bannaffe. Naye nga batukozesa si Baganda. Tasobola kozesa Munyarwanda avume Muganda. Tajja kozesa Munyankole avume Muganda. Nabagamba tuyina abaana abanyankole wano basiimwe ba SP asiimwe mumulaba ayogera Munyankole banyankole bangi tubalina wano tebavangayo ne bavuma. Naye ffe Abaganda ffe tuvuma ffe tuyasamya buli omu ffe tulaga nti tuli bakabi olw'okuba bakutte emitwalo 5 bagampadde ne ngenda nvume. Abaganda muvumye Muganda munnammwe His Excellency Kyagulanyi. Ninga teri Munyankole avuma Kyagulanyi Ssentamu. We wabaayo. Ate nno neza akawunti batekako amannya g'Abanyankole nga si Banyankole nga Baganda. Najja n'ateekako erinnya lya Tindyebwa. Ninga Muganda yali mu akawunti eyo fake akawunti ataddeko erinnya Tindyebwa. Ninga Muganda nga yali mu kuvuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Wano bakotona lebo mpuga ne bamuwa ekifo. Ne tubabuuza ddala mu Central Region kuva mu 2006 temubaddemu muntu ali capable kubeera leader of opposition. Really? Mwagala tugamba mu Central muno temubaddemu muntu alibadde capable kubeera leader of opposition. Owange Nupu yafuna ababaka bameka mu Western Region. NUP yafuna ababaka bameka mu Eastern Region. Mu North NUP yafuna ababaka bameka. So mwagala tugambe nti NUP erekewo strategy wesinga ababaka mu Central wano okwa leader of opposition egende mukwate mwe mu Eastern. Egende mukwate mwe mu Western. Otandika na kitono kyolinako kyotandika okuzimbirako. Nera nolaba nga Abaganda be bava be bagamba mu Kyagulanyi ali nipoti a promoting socialism. Ochuliza nti a promoting obusosose nga Muganda yayogera ekyo ninga Munyankole si yakyogera. Lwanso ngo Munyankole akimanyi NUP ina ababaka bameka mu Western. Naye Abaganda nolaba Ssemujjungana nga avayo n'alumiriza
nagamba mu Kyagulanyi yagamba bawe speaker Kadaga nenga NUP tevangayo ye yakireka negamba mu ababaka mwesalirewo muri bantu bakulu abagende wa Kadaga mugende wa Kadaga ne fa abaganda no message ginoting fa abaganda twetereze fa abaganda fe tugenda okwesuula fa abaganda omuganda alaba muganda munne dduuka nalirekawo wali nagenda kuli omunyankole nkiddamu teri munyankola lekawo dduuka lya munyankole munne nagenda kuli omuganda ekyo trust me ngamba nti nimba teri munyankola lekawo dduuka lya munyankole nayingire lyo omuganda wali ekyalamu naye omuganda ajja kujja afunyemu emitwalo 5 ayinamu ekizike kimunga azimba akuyiteko wali ayingire edduuka ly'omunyankole agula bostinge baganda bameka wano betulina ku social media promote business za baganda bannawe bameka wano kuno siku sosola. This is real talk. Kino njogera mazima abaganda be bakozeseza okulwanyisa wano ne ku Obote yakozesa muganda ne ku Idi Amin Dada yakozesa muganda Mwami Museveni yakozeseza baganda babajjo bafulu figa ochuza bano bamajambebe oshuliza babasajja mivule tunulira abantu abali mu kuvuma His Excellency Kyagulanyi tunulira abantu abali mu kusosowa mu kukuliriza obusosoze wano baganda fewe tuvaayo ne tugezaako tusembeza abanyankole tusembeza abasoga tubalage nti tuli omuntu omu batuyita titwalya tukolera Mwami Museveni olwokuba tukwatagana n'abanyankole naye nga kigamba muganda munno Nwanda bagamba no batuwa neno nti yalya nti mbega Lewis bamuyise mbega wano nafa abagezaako kusembera His Excellency Kyagulanyi batanso muyita mbega olwokuba akwatagana n'abanyankole oli naavayo with no standards najja nakola ataka ku Babi Kyagulanyi First Lady naye nga yakumya His Excellency obulamu bwe bwonna yamututaddemu n'okumutegeera ne tutegeera with Kyagulanyi Center ya shapinza His Excellency Kyagulanyi Center mu wali awo chiza naye ffe bantu abasinga obubi otuukawo n'ogamba lwaki ndi muganda newenenya lwaki ndi muganda nkugambye abaganda bali mu fake account betuma amanya g'abanyankole naye nga baganda tunulira nnyo omuntu avayo n'avuma His Excellency Kyagulanyi Center mu twala obudde munoonyerezeeko baganda tewali tribe ndala ffe tumanyi buli kimu kyonna ffe bagezi buli kimu tukimanyi buli kimu tukiteekamu ennyindo ate ffe tulengerera ewala ffe tulengerera ewala naye bajja ne batugamba nti kati ssaawa yakukola tusigala tuzinze emikono newe kijja kyakwogera awo tufubutukayo mangu ffe tusinga ffe tumanyi n'okumanya nti ono yalya ono teyalya ffe abaganda nze kyova olaba nja kusembezanga nnyo omunyankole nsembeza omusoga nsembeza omuteeso oba nkyawe naye ng'omuganda nkulabanga bbi paka nga tumaze okwetereeza tunulira emikwano gyange gye nnina abaganda bali bameka omuganda ye muntu gwakuyitamu ono emabega ne bakuwa ssente n'akuyitamu n'akuwaayo omunyankole kyatasobola kukola oba omuteeso kyatasobola kukola tuzze nga tubiraba baganda bannaffe be batuyitamu ne batuwaayo olw'okuba babawadde akasente nze ojja kumpita omunyampi ompite nti nalya olw'okuba ondaba n'abanyankole olw'okuba nkwatagana n'abanyankole naye nga I have my reasons lwaki kyate nze ntambudde tribes ezo zonna omanyi olina ndisitegeera naye kati ntegeera buli tribe lwa nsonga ngituuseemu ngisuzeemu ennyaniriza ensuzizaako ne wiiki tribe ze tulina muno mu Uganda zonna nzituuseemu onangamba Bakalamoja onangamba Bagwere onangamba Banyoli onangamba Bateeso onangamba Basoga ogenda kuŋŋamba Bagwere ogenda kuŋŋamba Balango ogenda kuŋŋamba Bakyoli
bonnamba tuseemu bonnamba manyi karakita zaabwe tikyova omulango tayagala muntu wankwe kyova olaba omukyoli tayagalira ddala muntu wankwe tribe genda beyagala okwesiriwaza ebeere ng'Abaganda be Bagisu Katonda nsonyiwe naye Abagisu be baagala okwesiriwaza okufuuka ng'Abaganda ezo ziri tribe ezi era ezo Mwami Museveni ayagala kuzikozesa ddala kubanga bw'atakozesa Muganda agenda kukozesa Omugisu ekyo sibalimbye nabagamba wano nti singa General Secretary wa NUP yali Muganda wallahi ya Mungu Katonda nsonyiwe NUP singa teriiwo ne Kyagulanyi singa tali ku ballot paper singa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu teyalinnya ku ballot paper Baganda bameka bawadde ebifo ku NUP awo kidandala muki zikale kidandala si Muganda bakidandala tumanyi waagwa netunuli abantu abatali Baganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu be yawo obuvunanyizibwa they are so loyal and committed to NUP naye bawaiswa ba Benjamin Katana ba Lewis Rubongoya ba Mamize Driga ba Nambeshe ngovayo gamba Kyagulanyi akuliriza socialism era NUP ya Buganda wano nenga Baganda be boogera bojjeko nandala mafaabi Fano Munyankole tubadde tumanyi ngomu Rwomushana nga yavaayo n'atusabula mpayo Munyankole omulala yajja kulaba Gashumba omuvandimwe avaayo sijja namuyita muvandimwe Gashumba Omunyarwanda avaayo naye n'agwa eno eri nga tavangayo publicly temuntu azituniza mu Kyagulanyi ekyuliriza so twejjeemu kino okusembeza Omunyankole okusembeza Omuteeso okusembeza Omusoga si busosoze okiwuliriza si busosoze tuli omuntu omu bane twejjeemu okwesosula tujjeemu okweyawula we are one tuli omuntu omu Muganda lwatolekawo Muganda munno ali bane twetereze twejjeemu obukyayi Jekuwo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu lyagezaako kutulaga tugezaako ku rebrandinga ndi NUP ndi ya Uganda yonna Kyagulanyi Ssentamu bannaye si wa Baganda wansi yonna kati gwe okujja okutulaga nti ffe Abaganda kino kintu kyaffe kya Baganda nedda era nze omuntu yakera ku makya n'akola Kabaka yekka pate ye muntu yavaako obuzibu bonna n'okulaba nti Buganda yaffe tetulina federo bwe tuba nga tuli omuntu omu tugenda tuka kulyengedde mbabuulira twejjemu ebintu by'okusosola tuli omuntu omu ekirungi akakiringi k'abantu akatali Bannayuganda mukamanyi ensi n'ensi ekamanyi tukamanyi muboola akakiringi ako muboola akakiringi ako ni mwesonyiwa okulwanyisa Baganda bannammwe mwesonyiwa okulwanyisa Abanyankole Bannayuganda tumanyi we basibuka Kingdom yawe yaliwo wano Ankole Kingdom nabo bayinta munnaku ngaffe kubate bo be basookera okujjawo Bwakabaka bwabwe akiwuliriza so Abaganda bali prominent bagenda babamalawo era mongera okusabira Kabaka waffe Magulu Nyondo Mungu amuwangaze naye Abaganda bagenda kutumalawo bwe tutazuukuka ne twetandika okweyagala ne tukwatagana kino ekiri atabaala kigenda kumalawo Baganda
kati tusigaze Obuganda tusigaze omuntu omu ng'ogyeko kabaka waffe Magulu Nnyondo Cuucu Abaganda muyina katika ekibiri tyaka ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu woba nga wagenda kubaawo enjawulo mu Uganda wano tuyina akatyaka ye His Excellency Kyagulanyi no wonder bamubrandinga buli kika kyonna bagezaako mukyayisa ensi ye okiwuliriza usigaza kwate Munyankole Musoga Mugisu Muganda tuli omuntu omu tribes zonna eziri wano e Uganda ozimanyi olitajja nakuubisa Uganda tribe ozimanyi tweyagale tuli omuntu omu nabagamba toyita ku munaku munno wali oba Munyankole nga munaku muguleeko kubanga Abanankole we bali abali ku street abavu abatunda mukene abatunda eminwe gy'amatooke si balangobo kanti be bali wali be batunda emiyembe ku street okiwuliza n'abakiga batunda obunyeebwa kwe bali nabagamba tunatuka mu society nti ogula ku munaku munno ogula ku mwavu munno Uganda egenda maaso tugenda funa enkyukakyuka naye bwe tunasigala mu mbeera nti ogenda lekawo edduuka lya munaku munno oyingire ery'omugagga nabagamba ino society mwe tutambulira kati wano we tugenda toleka munaku munno ku bbala maama simba emmotoka wali vaamu genda wali okatale muguleeko eminwe gy'amatooke gulawo akakoko kiki ekikutwala mu moolo eyingirwamu omwavu middle status income gye bakugamba weyita oppressed Ugandan naye ng'ogula mu moolo mulimu omunaku ayinza oyingira edduuka lyamu n'afuna edduuka mu moolo n'afunamu akaduuka bwe kati naye zigende mu weekend zijjula omwana Nansikombi ayina akaduuka walimu akeedi n'amala olunaku lulamba ng'afunyeyo bakasitoma wabandala babiri teri agenda kukulwanirira ashweza ife tulina okwekuba mitima Mwai Museveni waba yasalawo ku creating gap y'abaavu n'abagagga yes sawa tumulage nti naffe abanaku tusobola abagagga bagenda kutuuka abasomyeko nga barifalinga ku ffe bagunzi nkubuulira abasomyeko betulaba nti balina ebitabo by'amaanyi time will come nga reference bagiwa bana abatasoma nga reference bagiwa mu ghetto one ataka kaseera tekali wala mubiraba somwe tunulya posti z'abantu abo benda banga ba elite Kashumba najja nakola posti n'omulaba nga atagala ne mukuba nadda yeno yes awe tubagala nti referring ogambe nti abagagga bayise ku general bonna naye omwana wa boda yakutte general mu mayinja ge muchepeze yakutte general n'amutuuza ku boda eyo boda etulako mu nako w'omukyalo eyo boda y'enkumi 2 general kwe bamututte ne bamuddusa mu ddwaliro ze mwagala ogoba mu Kampala tubalinze kirungi general obadde mu Ministry of Works eyo ministry yo boda mwezigwa mwaye Katonda alina ebintu byakola Katonda alina endeta gyaleetamu ebintu bye obuzibu bwatuuse ku muntu adde mu Ministry ya Works ani yamuyambye boda nze mwagala okukola ki okugoba mu Kampala awo nvuddewo uniting kati nzize awo nvuddewo all we need is unity wano tewali kusosola yaniriza Omugisu yaniriza Omunyankole yaniriza ate ffe Abaganda kuva dda twaniriza kwa buli tribe tujani wano mu central waliwo tribe buli tribe tovayo n'ogamba mu central erimu Baganda buli central mulimu buli tribe eri mu central wano
abamu twezadde namu misayi mitabike eyo central ekunganya buli kimu gyolaba teri muntu western mulimu banyankole bokka batolo central region erimu buli tribe wanetudde chegea twekwate awumvuddewo nzize abange kiche kyatuse Rubaga National Unity Platform nga tulina bakansala 62 NRM nge ina bakansala 21 kiche kyatuse bakansala ba NUP mukwate mulondo wa NRM aina ababaka 21 aina bakansala 21 omwanyejo mwade muloza tetubigoberera byonna nja kwebaza General Sauda Madado omulimu gwe wakoze jinnebaza akampulira kuba speakership wekawempe twabufunyo bwekawempe tubulina mu 5 bwa Kampala tubulina mu 5 Nakawa tubulina mu 5 nze mbuuza mwe bajamiru isiko jamiru kiche kyabatankudde okugwenda ne mulondo wa NRM ne muleko wa NUP kuba speakership bwe tubyogerako nga mugamba tuli affe twabagamba bino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tagenda kubyogerako twabagamba agenda kubeerera nga akenga bukenzi nze mbuuza bakansala nkaga mu ababiri aba NUP mu Rubaga nga tulinamu MP wa Rubaga Abubeka Kawalya tulinamu MP Matovu Aloysius ne meya Beeraze kiki eryanyi lye mwagala okulaga nti munnange nze nsinga amanyi mu Rubaga ditutwalawa era litukomyawa era lituwaki kyanaku nti Rubaga ejjudde NUP mwe tulina ababaka babiri ba NUP meya wa NUP wabula ne tulonda speaker nga wa NRM nga tulina bakansala nkaga mu babiri ongamba ki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omugamba ki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe kansala we Rubaga gwe meya we Rubaga ogenda tugamba ki kyogenda okugamba eggwanga kiki kyogenda okugamba eggwanga ne mulekawo speaker wa Mrema ne mulondo wa NRM mwe bebawadde emitwalo ebiri bwegiti mugenda kukola kiddala gwogenda kutuula wali eri mu council ddala gwe oyise budget oyise mbalirirwa ya division mutugamba ki nze mbuzize ebibuuzo ebyo mwe bakansala kubanga temuli baana bato tojja kumpa nsongo ngambe nti meya Beeraze yaganye okukwatagana ne Kalyango ne Abubeka Kawalya ne Matovu Aloysius Rubaga yikibye mutugamba kiki kye mutugezako okutugamba kiki kye mugezako okutunnyonnyola kiki mugezako okunnyonnyola ensi nze mbuuza bakansala 62 aba NUP ngaba NRM bali 21 kyazo kya NRM okulonda NRM notolobwa speaker no ba deputy mugenda gamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi mugenda mugamba ki nga yabakubisa ebirayiro emagere wali yabakubisa ebiragiro emagere wali kubanga kitegeza ne mubiru ne weyandibaddewo mubiru James ne weyandibaddewo era mwandibadde temumwa mulina n'ebintu bye mutuletera okulooza lwaki mubiru ali makindye ku barracks lwaki mubiru bamukwata kubanga nze wendaba nonsense ono kindetera okulowooza n'ebintu byebadde bangamba ng'oluusi mpakana kubanga wendaba nonsense ono kindetera okulooza lwaki mubiru ali makindye mu barracks lwaki mubiru bamukwata lwaki mubiru tannalayira nga kino kiswaliza ddala meya guno mulimu gwo meya ogenda kutugamba ki
naye ogenda kutugamba ki? Mugenda kutugamba ki? Kiki kyogenda ogamba eggwanga? Kiki kyogenda ogamba Munnayuganda eyakera ku makya n'akuwa akalulu kwe gwe kansala? N'akuwa akalulu ke nandekawo NRM aligoza Bannayuganda bali basiru okulekawo NRM ne balondamu aba NUP. Ne balekawo mu aba NUP. Goloza musiru oyo ogenda kumugamba ki? Era gwe ogenda kumusemberera kumugamba ki? Nze kyovola bolusi mpula n'ensirika n'embalaba bulabi. 62 ku 21. Abana inatidde ensi. Mwe bakansala bamu betumanyi n'okumanya n'okwata n'olondo n'owa NRM. Nga mumanyi Kampala, mumanyi kiki kye kitegeeza okuba ng'olina MP, ng'olina meya, ng'olina speaker. Naye mmwe abantu abamu temumanyi kifo kya speaker kitegeeza ki. Omanyi kye kitegeeza speaker? Ng'oli mu revolution, oli mu change agenda kujjako Mwami Museveni ng'olina speaker. Mmwe kitegeeza ng'olina speaker w'e Nakawa, olina speaker w'e Rubaga, olina speaker w'e Makindye, olina speaker w'e Kawempe. Ngezo divisions 5 zonna olina ba speaker. Mutugamba ki? Strategic Rubaga. Rubaga omuli cathedral. Rubaga eri strategic. Buli kimu nga kifubutuka mu Rubaga wano. Ungamba ki? Nga Rubaga mu mukwasiza NRM. Kigasa ki? Okubanga meya oli wa NUP nga speaker wa NRM ogenda kukola ki? Kiki kyogenda oyisa speaker kuba kati gwoliwo nga kifaananyi speaker yagenda okwapuruvinga buli kimu. Tusitewo olwo ogenda okutuula. Gwogenda kubaawo nga mikolo. Naye speaker yagenda okuprovinga buli kimu emirimu gy'executive egigenda okutambula. Akiwuliriza? Ekyo kye kigenda okukolebwa. Ogenda kukola ki? NRM agenda kufuna orders okuva wa mukama wa mugambe kino gw'oleete ky'oleese kyonna speaker ayite olukiiko abagambe nti kuba mmwe mwamulonda. Toyina ky'ogenda kutulimba, toyina ky'ogenda kutugamba, toyina ky'oŋŋamba nze. His Excellency ogenda mugamba ki? Abamu mugenda kutukyawa. Mugenda kutukyawa naye nga bitujja kumwogera nti ekyo kye kirungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakituwa. Kye kirungi waffe mu NUP nti byaffe by'abantu ba wansi. Era kino kye tukubiriza buli Munnayuganda omubaka wo tomulekerera. Tolekerera kansala wo, tolekerera mubaka wo, mutunuuliza amaaso mugoberere. Kubanga tetugenda kukkiriza kwesiriwaza. Guno omulembe gwe tulimu tetugenda kukkiriza kwesiriwaza. Eno NUP mwagiyingiddemu ne mutimanye nti kyokya. This is NUP. Eno si NRM, CUP, CCFDC. Nti kino tugenda kukibalagirawo. Nti tuzze kukyusa politics we Uganda. Ffe tetwagala bintu bya kubeera mu opposition. Ffe twagala buyinza. Naye nti we batusazeewo ntubagamba nti mwe balida. Do your part mu pulenge. Lwaki ffe ba foot soldier wansi tukwatagana tukolagana mwe bakansala temukwatagana. Mbeera ze. Alozi Matovu. Abubeka Kawalya lwaki temutula wansi ne mukwatagana? Bwe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yabayita n'abatuuza lwaki temukwatagana? Alozi Matovu ogenda gamba ki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu? Onaleba Abubeka Kawalya kiki kyogenda ogamba Kyagulanyi Ssentamu? Kiki kyogenda ogamba eggwanga? Kiki kyogenda ogamba Bannayuganda? Kiki kyogenda ogamba Bannarubaga abaakera ku batya ne babawa akalulu kaabwe? Ogenda bagamba ki? Kiki kyogenda okubagamba? Kiki kyogenda okugamba eggwanga? Mugenda kugamba ki? Mugenda kugamba ki ddala? Kiswaza ne Mwami Museveni wali aseka. Ne wali aseka. Abalubaga mwabalabye nga abasirusiru. Lwaki nvuddeyo njogera ku Lubaga?
Lubaga tulimu ebikonge ebikutte leadership wane Uganda. Nkubuuza gwe atamanyi mugaso gwa Lubaga. Lubaga we tulina cathedral. Eyo kiraje. Wetuula. Mu Lubaga. Obwakabaka amasiro gali luddawa. Mu Lubaga. Jiyo gye mwatunze ne mukwata ne mugiwa NRM. Jiyo gye mwakutte ne mutunda ne mugiwaayo. Ne mugiwa mu mikono gya mujambula. Olw'okuba babawa emitwalo ebiri ku kanso ogenda kufuna ssente mmeka. Gigenda kukuyamba ki? Emitwalo ebiri gwe kyogamba munnayuganda akalulu wakagula kagule. Kuba temulina ssente tosobola kuŋŋamba nti akalulu mwagula kagule mmwe. Kyogamba munnayuganda wakwata n'omwa sukaali yakuwa akalulu gwe kansala. Gwe Jamiru gwe fuutu soja omulamba. Jamiru gwe fuutu soja omulamba n'okwata akalulu n'okawa NRM. Gwe fuutu soja abadde atambulanga n'abaana wano ku ground ng'omanyi buli kimu ekituula wano kaadi. Twalwana abafuutu soja ne balwana n'ofuna kaadi. Jamiru Isiko n'ofuna kaadi. Ogenda gamba kyeggwanga. Selector n'amugamba ki? Selector ogenda mugamba ki? Eyimirira ku mavivi. Etugamba kale bafuutu soja baffe ffe tetujja kubisobola. Bafuutu soja bagende. Noyimirira ku magulu go n'ogamba ne banno mukwate muwe NRM. Kansala. Nomala noyogera nonsense munze meya beeraze yatugambe bwati ne bwati. Nonsense. Oli mwana muto. Tugamba teweesalirawo nti oyo B. Bano emwejjeemu omululu. Wano Kyagulanyi yavayo n'abagamba. Yayogera ebigambo wano n'abagamba mmanyi ssente zitambula. Ssente baazibawadde. Ne mukole ekirina okukolebwa. Mukolere bannayuganda wansi. Nkubuuziza gwali awo abaalina ssente baaba ne bawaggwa atalina yadde 10. Ne bagamba genda oyingire kanso. Kati otandise olw'emitwalo 2. Nabagamba kino kyonna mukikole naye ensi bataddeko amaaso. These 5 years si myaka mingi nnyo. Ate ne impeachment zigenda kujja. Nkubuulira. Eno leadership ya Nuupu egenda kuba ya njawulo. Nkugambye mulinde surprise. Impeachment zijja kujja. Wano mu kanso buli agenda okukola amavulungu wano muganda wange. You trust me. Impeachment zijja kujja. Era tuulawo ng'okimanyi. Bino tetwabibalekera. Twabasindikayo naye tubataddeko amaaso. Ate tubekenneenya ate tubalaba. Ffe katubeere nga tubalaba nga His Excellency abakenga. Nga gyali ku bbali abakenga. Mulimba nnyo. Lubaga mulimbye nnyo. Nnyo. Nga bwe nkikomezaayo. Mitwalo ebiri. Gigule ki? Munnayuganda yakeera ku layini wali n'akusimba n'akuwa akaluluko. Ne tukubiriza bannayuganda we tubagamba mugende mulonde bakansala. Bannayuganda ng'olwamala olondanga president ne MP ebifo ebirala nga tebaagala kumanya. This time abantu bajjumbidde obululu bwa bakansala abo ne balonda loko councils ezo. Gabadde maanyi gaffe. Ne tuvayo ne tukubiriza bannayuganda buli mwana wali n'akubiriza munnayuganda agende akeera alonde kanso nga tulina ensonga lwaki twagala councils ezo. Tulina ensonga lwaki? Munnayuganda yakeera n'ayimirira mu ssana nga tomwadde yadde 10 tomwadde yadde amazzi n'akeera n'akulonda ku NUP ng'alonza Mbuleera. Yalina ensonga lwaki alonza Mbuleera. Yalina ensonga lwaki Lubaga ajagala mu mikono gya NUP. Ekifo speaker sika 444. Siru 444. Speaker ya running council. Si mayor. Nchiddamu. Mayor it's just kifaananyi mayor wa mikolo. Ani apasinga budget. Ye speaker.
meya jena kisayininga ko busayinizi bw'ekitinga kiwedde nkiddamu abamu tujja bakwatira emiggo ku kitebaawo nkiddamu tuwataddeko amaaso tugenda kudda mu mbeera zaffe ziri zennyini tusaba Katonda atuyamba abaana baffe baveeyo bonna babazi banga mwe bakansala mwe kubenna tewali agenda kuntiisatiisa ate tewali ayinza kunnemesa kukola kye njagala kikola nga mmanyi nkikola kiri mu mikono mituufu kiri mu mateeka nga kirumirirwa muntu wa wansi kubanga ffe twabateeka waawo gwe kansala wali tosobola kufuna budde bugenda kuwuliriza abantu eddobozi twaliisanga ku mikutu gyaffe gino ne tuyita bannayuganda nabo ne bakubira abazadde baabwe ne bakubira abantu baabwe bannayuganda abali wabweru mu diaspora abali ku social media ne bakubira abantu banaga mugende mulonde bakansala toyina kyongamba boy mwe bakyali mwe nze mbabuulira bino bya ddala bino tuli ku byalaali mwe bino ebintu emuzanyiramu birimu omusaayi gw'abaana birimu abaana abebase kitali emyezi 6 so yo nonsense wammwe tetugenda kumukkiriza nyedda jibuuze Lubega Mukaaku olw'okuba tusiriseemu bwe tuti temulowooza nti tuli basiru tujja kubalabisa ke kantu akangu tujja kubalabisa mwe mukola amanga zambi gammwe mumwongere okwolesa obulyake ffe kye tufighting eno mu NUP ye corruption tewali kintu kisinga kutulumanga kubanga ffe bafutu soja wansi bamugumugu tukwatagana nemmwe balida betusindisawo nga temukwatagana kibinyo mu mbeera eno y'okunyigirizibwa okulaba nga ate abaana be basinga okubonyaabonya bafutu soja no be basinze okubonyaabonya mwe ba leaders tebabonyaabonyeza nnyo naye tebafutu soja mu mbeera eno erimu ey'okusoomozebwa n'ey'okunyigirizibwa bafutu sojazi bakyakwatagana bakyali bumu nemmwe abakulembeze mwe betutaddeyo muganye mulemeddwa kuŋŋamba otya meeyo wa NUP MP wa NUP mulemereddwa okukwatagana okukakana swi nga mugambya kisooka wa NUP wa NRM kaalye ne mulondo wa NRM ne mukwata Lubaga ne muji wa NRM speaker wa NRM ne deputy olwo mukulembeza asanyuke era yebaze muto wagamba bino bya ddala lwaki this time NUP enyigidde mu kaluluka institutions lwaki Sauda Madada ne Musiri David naffe oluusi abatayingiranga ku university twayingira ekyambogo nze nuwa mutu atayingiranga ku university sigenda nali nsomeddeyo lwaki nze wa senior 6 na situla ebigere byange ne ngende mu kaluluka kyambogo nga tugenza okuwagira senior atwale lwaki this time NUP enyigira mu institution tulina ensonga lwaki nti institution wezitubeera mu 5 local government nge tuli mu 5 ba MP nga batuli mu 5 we have reasons lwaki gwoba okyakiraba ng'ekitono okulaba nti wano trust me, believe me, politics yenna asibuka wano mu central bwoba okyagala oba tokyagala politics we Uganda leadership ya Uganda yonna esibuka wano mu central wano mu central wesibuka era NRM nsanyufu nnyo gwomanyi kyade kitegeeza ngo oyina Lubaga oyina speaker wa Lubaga oyina speaker we Kawempe oyina speaker we Kawempe Republic ng'oyina speaker wa Lubaga
Oyina speaker wa Makindye. Oyina speaker wa Kampala. Oyina speaker wa Nakawa. Your administration block Jokute. Your administration center ya politics we Uganda jolina mungalo jolina mutano. Chiche mutu agaza banaye. Bino sibya kusika minyomo. Bino tuli mu bya ddala. Bino tuli mu bya alali. Bino tatuli mu bya kulwanira bifo mu opposition nkiddamu era gwa yingidde eyo. Gwo mubaka wa NUP. Gwe kansala wa NUP. Kino tatuli mu kulwanira bifo mu opposition tukubeera mu opposition tulwanire bifo. We are not fighting for positions in opposition. We are fighting for leadership and service. Nkiddamu. Ife tulwanirira kutwala ntebe ya ggwanga, tulwanirira kukyusa bukulembeze bwa ggwanga, so tetulwanirira bifo mu kuvuganya Mwami Museveni oba government ya Mwami Museveni. Tulwanirira kukyusa ggwanga nga tukozesezza platform zonna eziri mu mateeka endala bwe zinajjira nenga tukozesezza eziri mu mateeka. So mubijjemu omuzannyo era genda ng'okimanyi nti guno si muzannyo. Si muzannyo. Muswaza nnyo kale. Muswazizza nnyo 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 nnyo. Lubaga 62 councillors. 62 councillors. Nope councillors. Nga baba yita ne baba kubisa oath. Ne baba kubisa ekirayiro. Ndi mugenda kolera ki muntu wa wansi. Bantu mmwe. Nsinga nziwu. Bantu mwate nga muli babi nnyo. Nga muli babi nnyo. Kiki kye mugezaako okutulaga? Kiki kye mugezaako okuggusa? Kiki kye mugezaako okulaga ensi? Kiki kye mugezaako okulaga munnayuganda owa wansi? Sikirabanga kino. Bule ndowooza bya muzannyo. 62 councillors. Moreover nga tulina ba MP ba NUP. Nga tulina meya wa NUP. Wanji. Tukiite machuwa. Tukiite ki? Jannaku naye nga bisekerwa. Mute mwalumiriddwako nti mubiru gye musayi ali mukomera. Mute mulumiriddwako baana bali mukomera. Wanji. Bifunga baba wadde sente zo mwagenza okulonda. Mwalowoozezaako ku mubiru. Mwe bakansala. Mubiru gye musinga yabatuuzanga n'obatuuza mwe bakansala. Mubiru gye musinga yabatuuza. Kubanga omwana yakolanga live wano buli Sunday ng'avudde ku church mubiru gye musinga atuuza mwe bakansala. Nayogeranga nammwe.
n'abagamba kino ABCD kuba mu biruna mulabanga mu meeting z'abakansala nga batuuza esembyeyo nagenze okugirabanga Aloysius Matovu agirimu abatuuzizamu bakansala nga nebukedde agiyise nendowooza nti omukulu kalabye bakansala zaabwe mulama gugenda kuvaayo. Aloysius Matovu kiki kyogenda okugamba president nga batuuza bakansala abo nga batuuse okulonda balonzebwa NRM? Abubeka Kawalya kiki kyogenda okugamba president era ogenda kumuwa ripooti ki? Nupu Secretariat ogenda jjuwa ripooti ki? Meya Mberaze kiki kyogenda okugamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu? Kale ba MP kale negwe meya gwagenda okutuula wali eri okukyeyalinga council ogenda gamba ki president? Mwenno nakano kankayiseewo eyayingira NUP ng'omanyoza gifunira mu kifo ng'olowooza otukozesezza bukozesa. My dear, naffe kye tubadde twetaaga tukifunye. We are branding. Tuzimba abaana nkiddamu tuzimba abaana. Nze nabagambye no politics wa Uganda yakyuse. Tuzimba abaana nga ate ba ghetto youth kabaddeyo basome bafune ebbaluwa za mukaaga kabakozese space abaana abo baddeyo basome kubanga tubalaze ekkubo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu alaze ba ghetto youth ekkubo buli omu balaba kisoboka. Dennis Tewaba ali ku council wali Maka ghetto speaker lwaki tasobola yingira council? Sita lwaki tasobola yingira council? Rapid lwaki tasobola yingira council? Sema Isma lwaki tasobola yingira council? Mwe kino kyaffe tetwayagala. We are in limelight. NUP weri katate agenda kufuna ne budget in constitution. NUP kati erina okufuna sente zigenda okuraninga party mu mateeka party politics. Constitution ekyo mwekiri kubanga musolo gwa bannayuganda. Kati gwoba olowooza nti wayingira NUP kugikozesaamu oguse ekikyo, my friend, you're losing out. Kugamba kubanga buli kifo kyoliko ekyumanya kiriko omwana akirinze nkiddamu. Buli kifo kyotuddekaawo, buli kifo kyoyimiriddeko mujja kwekanga nga ne Kavuma ayingira wali Kavuma asobola oyingira council, Basama basobola oyingira council. Babataddeko amaaso. Kino tukibaze nti abaana abantu twagala obbalaga nti kisoboka, osobola. Bobi Yanga bagenda kuyingira leadership. Yes, he can. This place dine emyaka omwana ajja kudda yasoma emyaka 2 afune certificate. Ate kyetaagisa ki? Council yetaagisa ki? Certificate ya mukaaga. Kubanga n'abasomye bibalema okuteesa. Abaana abatasomye bino byetaaga I2. Omwana amanye eggwanga lye literedde liti litambula liti tebyetaaga kumusomesa nedda. Ba elite byabalema kati abatasomyeko ba ghetto youth bebagenda okubiraba. Mwe nze mbasasidde era mbasekerera gwe alowooza nti okozesa NUP, wakozesa NUP wafuna kadi era wakozesa NUP wakola byo mama. Tetuli basiru. Muddeyo musome. Kino kanjikubirize omwana musobola bino bisoboka. Nkiddamu kino kisoboka. Kino kisoboka, kisobola. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakikola. N'atwala ghetto mu parliament. Omulundi ogwasooka. This time ba ghetto youth almost 15 ghetto youths bali mu parliament, my dear. 2017 His Excellency ghetto youth yajingira ogo. Ghetto youth yayingira parliament ngali ogo. This time
Ghetto Youth ayingizaayo abalala 15 ku babaka enkaga mu ababiri aba NUP 15 ba Ghetto Youth. Muhammad Sagirinya Muhammad honorable wange kagoloza chichechi jao. If Sagirinya Muhammad is in parliament, why you not mark a ghetto speaker? Why not Sauda Madada? Rachi mwe bino tuli mu byalaali bino tuli mu byaddala twagala kusavinga muntu wa wansi sibya bifo sibya sente sibya kufuna ka sente nedda bino bya kusavinga mu na Uganda wakwa si Uganda esobola okuddamu nebeera obulungi mu na Uganda omusolo gwe gwasasula ino okulaba we gulaga nti ole kubo litwalidda mu plan council dine kubo lino litereddwa mu plan likolebwe era likolebwe kubanga council sente zifuna license zino zonna abamu bwe twabagamba honorable waffe Mathias Mpuuga bwe yayimirira n'abagamba nti muligale mu mateeka constitution nga bwegamba tulina okutwala buli kifo kyonna ekiri mu layini tulina kituzaamu omuntu asobola akole ekyo mu lineage yakyo akole ekyo mu layini yakyo. Nakugamba futu soja waliwo watajja tuuka MP nga atuukawo futu soja waliwo watajja tuuka kansala nga atuukawo speaker nga atuukawo tekibangawo mu history wa Uganda yenna mu political history wa Uganda kisose ku NUP tikuva waggulu tuuka wansi fall up weri ndi twagala MP Kawempe division Kawempe North MP Honorable Muhammad Sagirinya wachi wa NUP then come to division Lord Councillor wachi wa NUP ashuliza then janko speaker wachi wa NUP chichicho gendo gambe gwanga nga NUP division yo neji ina mungalo Kampala omuchala Shamimu Malende Lord Mayor Elias Lukwago aliko bakansala ba NUP ngojeke no Kampala Central bwe batukwata yo muliso mugende musome abavubuka abaffe mwabali ebweru kuteyo ngosobola okukola leadership ngosobola okusavinga banna Uganda mumalirize mu planning mukomewo musomewo batoyina kitabo nga toyina ngoyina nyanga toyina mukaga koma wosome mukaga emyaka ebiri ofune ekipapula wano wetulaga kati olugendo lukyuse gwanga tulutandise. This is what we call Mission 2021 tutandise olugendo mubive mubirekera bamisiba matayi bamasiba matayi bibalemye kati naffe babyamba bamambala bawuliganzi abayaga bana ba ghetto yesawa tukwatemu yesegera yesawa bawuliganzi tukwatemu yesawa bawuliganzi tukwate ba elites chance yabwe tuba tuwadde ba elites emyaka 2 ne bigana yesawa gete kwate mu kintu mukuzala wa muno mwe tugenda okukolera lwansonga tutuuse wano lwa kuzala wa wano we tutuuse wonna tutuusewo lwa zalawo dene zalawo lye tugenda okukoleramu tukoleremu ebyewunyisa bye batasuubira mukomewe wakamufune ebitabo mukomewe wakamusome mufune empapula nkugambye buli kifo kyolabamu omubaka wali nawo okisobola fe buli mubaka yesiriwaza buli kansala yesiriwaza tumutaddeko amaaso awo tukuteekawo otuulawo bamaama abawala musobola mutegeke empapula zammwe
kino mugikozese oyo nze Nsekereyo yalowooza nti NUP egenda kuvaawo NUP egenda kugwa bannaye NUP yazze NUP yazze tegenda kuddayo yazze National Unity Platform yazze etudde ate genda kuweereza ategenda kulwanira bifonti kubeera mu opposition fede tuzze kubeera abo opposition tuzze kubeera aba leaders tuzze nga ffe ba servant leaders ye National Unity Platform bino tebikyali bya masiba matayi tebikyali by'abali abasomedde ku university no my friend era nawe omubaka agenze yonge empapula teziterera zirimu okuta yesaawa akozesa emyaka gino ebiri otereze buli kimu kyonna kibeere mu lineage kati olwo tutandise otereze eggwanga tugenda shaping eggwanga lyaffe olwo tutandise olugendo tulutandise nkubiriza buli munnayuganda ng'omanyi ate wekkiririzeemu singa Honorable Sseggirinya Muhammad yali teyekkiririzaamu singa tali wano omuntu eyava eri ekanyuguga omuntu eyava eri ng'asomba mazzi n'akuba amasimu ssaawa zakati ali kule ali mu parliament ye Muhammad Sseggirinya then who are you gwani if Muhammad Sseggirinya is in parliament then who are you chogamba gwe tosobola honali kubanga Sseggirinya ye muntu wa wansi Sseggirinya ye muntu wa wansi Sseggirinya we tubagamba nti struggle eri mu parliament tugamba ye Muhammad Sseggirinya the Francis zake gwanyigira kubanga era oli wakunyigira nini n'ensonga zange lwaki nkugamba struggle Sseggirinya Muhammad ali mu parliament Francis zake ali mu parliament anyigira nenga nchogedde ate with the grounds lwaki nchogedde eziki supportinga kati twagalayo ba Muhammad Sseggirinya abalala ba Francis zake abalala tubagala awo omuntu asobola oyimirira mwami Museveni maaso bwati nga zaatudde n'amugamba ssebo kino bwekiti ne bwekiti ABCD abo betwetaaga era bakansala mubeere bekennanya oba oli ani muyimirire maaso omugambo wange nze abantu bange bantuma kino bwekiti ne bwekiti kino kye kirina okukolebwa beebo be mwalaba kansala yajjanga yeesibye enjegere n'abagamba abaana bateebwe abali ekitalya. Those are the leaders betusindise mu council. Betusindise ba servant leaders. Wali okirabyewa. Ku mulembe gwe FDC basiba abaana. Woko tuwaka ani yali avuddeyo n'abanja abaana abo. Sijja genda yeyo naye just mbadde nkawanga example. Kansala ki leadership kye yali avuddeyo n'abanja abaana be basiba ku woko tuwaka. N'avayo n'asiba enjegerezo n'agamba bannaye mutuwa abaana baffe nga bwe kikoleddwa ku NUP. Kikuwa okuyiga kikuwa enjawulo kikuwa ensonga lwaki National Unity Platform bagiwadde leadership. Lwaki National Unity Platform ensi yagyesize. Ate kuno kugezesebwa. Gwe buli leader wa National Unity Platform ayingidde whether parliament whether council oli ku kigezo oli ku time bomb oli ku minzani bakupima bali kupima tupima are you worth ozito wachenkana ki dala oli muntu wa wansi kisoboka teba kugamba ndite kisoboka buli wewe kiririzamu you can Dizamu ne kugamba this is a generation etunulide his excellence Kyagulanyi Ssentamu yajja atusata leadership yakozeemu kikyali nawo in a space of 3 years his excellence alina babaka nkaga mu babiri aba National Unity Platform in a space of 8 months National Unity Platform je yakamala ina 62 MPs ina leadership
mu Kampala, mu Wakiso, mu Mukono. Erina leadership mu divisions ezikola Kampala. Ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kikuwe ekyokuyiga, kikuwe ekyokutegeera, kikuwe ekyokumanya, kikuwe kiki kye batte tuyita nti okwekkiririzaamu, kiki kye tuyita essuubi. Naawe osobola mwe ba SP Asimwe mukube ekyeyo mukomewe waka SP Asimwe nkwetaaga ewammwe okulaba nti next time ojja okutebbendeweera oyingira parliament buli mwana ali mu Western ng'oli ku kyeyo nga you can Honorable Jenny mukole buli kimu nga mukikola mukomewe waka. Mukomewe waka. Kati kino kibawadde example nti obo badde otalina okubuusabuusa nti tekisoboka. Kisoboka. NUP mugitwale nga pate y'abantu abali common, the common people. Pate y'omuntu owa wansi. Bannayo omuntu wa wansi osobola okukyusa leadership nti ddamu this is the start olwo tutandise. Revolution zonna zitandika na muntu wa wansi. Omanyi lwaki batufuze ebbanga lino lyonna twadde twabivaako nga twabyesonyiwa twabireka. Twali twabivaako twabireka twabyesonyiwa. Ani abituzzizaamu ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kati olugendo twalutandise tekyali kudda mabega tekyali kuyimirira tuli ku front line tutambula. Sibi akateri kigenda kujja mu bwangu buli kimu sikyakasale nedda. National Unity Platform lyesu n'abatuvuma n'abavuma National Platform bajja kutuuka. Bino bakyali mu kwewusa bakyali mu kweyogeza naye ekituufu bakimanyi kigenda kutuuka. Twejjemu endowooza ey'obutasobola. Gwe twejjamu endowooza ey'obutasobola ne tuteekamu endowooza y'okusobola nga ffenna tulina endowooza y'okusobola Uganda egenda twanguyira okukyusa. N'eki kyatuzibuwadde okukyusa Uganda eno okugijjawo eri okugyongera ewala. Mitwe gyaffe gino bwongo bwaffe buno n'endowooza yaffe. Ne bwe tusitula endowooza yaffe ne tugiteeka awantu wamu weewati. Ekigero kisoboka. Ekyo kiwedde. Pozi ekirala kuba zibadde ensonga zange 3. Ensonga gye njagala osembayo koonako yeya BBC documentary. Tujja kwebaza abakulu mwebale nnyo omulimu gwe mwakoze. Naye njagala mukimanye ekintu kimu nti BBC eyimu yaabwe yali ku bantu 3 abattibwa. Okwali omukyala n'omwana n'omwami omulala. Purposely eyimu yaabwe yali about security forces. Kubanga bali abantu bali their profession nti bakulaga investigations zaabwe bo ate mukulaga baddamu kibuuzo kya Edith Mwine teyagamba who are those people abatta abantu bali bantu ki abo abatta abantu abo. Njagala twegendeze bw'oba watunulidde investigation ya BBC documentary eyo ekulaga basinziira ku ki nti bo bajja n'omulamwa mu 18th riot says ezaaliwo abantu abafa abantu abattibwa nga 18 November. Era ezo zimarking nga ku kalenda yo olwo lunaku lumarking oluteekenga ku red mark. Yo yebadde nti Minister wa Security yavaayo n'agamba nti police has the right to shoot and kill you when you become violent. Then nemala n'abuuza tukyakola okunoonyereza baani abatta banna Uganda abo. So here comes BBC yo nejja nekugamba Minister wa Security tubuuza ani eyatta abantu nga 18. Byonna bye tulaba believe me or not BBC coverage zijja ku video obwakwatwa bate wali media zakwata bunto nenga footage zimulina media zaffe wane Uganda. Ne BBC ebifalinga ku video obwakwatwa freelancers abaana abo omumu ndoza mulaba importance je tubagamba ya social media te ebintu ebimu byali mwango kwatibwanga tojja kwesanga nti mu walk to work
oba mulwebugerere nti singa mind zezo zaliwo nga tulina amasimu ago tukozesa bukiripo ntukwata buli buntu obwo n'ojja kusanga WBS yakwatanga NTV nekwata whereby nti those media zibeera compromised man. No wonder 18 feet saga tewali media ya wano Uganda yavayo nebyo nenga footage bamulina abana bamulina gozo gama Solomon Kawesa afeta so atukolera investigate kuba tulina ba investigative journalists wano banji Haji Kaziwe Bashiri mbazira nawe sobolo kikolecho ne wai tobanenya nti munnaye government je tulimu yabanna kyemalira era tusobola jikola ko investigative gunde neni n'okukiriza kwange eri omukulembeze wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tinaffe ewaffe bali mu kukola buli kimu kyonna kyemanyi era eriyo baganda baffe abali mu diaspora abali mu kutambuza ekintu kino kigoberera okuvanga bwe kyajja kati mbadde nzirayo ku point eri gye nkugambye ya BBC yegezako kuddamu ansa ya Edith Mwine kubanga BBC ebuza government ya Mwami Museveni bani abatta abantu abo kakati Edith Mwine Minister wa Security avaya agamba naffe twagala kumanya bani abatta abantu abo. So here BBC comes nti ekuportrayinga bana abasatu kubanga yo meni yayo yali nti ekita abantu kyaliwo naye ani yali emabega w'okutta abantu ba ye yazze koze investigation yayo eddamu Mwami Tumwine nti abatta abantu bano bali basirikale era patrol rwenda namba weti ne weti yaliko aba military bana n'abasirikale babiri ye ya shooting abantu era abantu abo ya shooting abe bano wasatu wa manga mujukire chabulijjo Mwami Museveni ajja gamba ba security forces zebo balina aba commandinga kino kirekawo Mwami Museveni BBC Africa eyesobola okubeera reference nene nnyo mu ICC mujukire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yaloopa mu ICC njagala muna Uganda weteregeze wano twebaza BBC kye yakoze neni n'ekintu kye njagala okukulaga nti security forces BBC etulaga nti police kabangali ya police yatta basatu kati tugamba abantu almost nkaaga battibwa plus mujukire BBC etulaze police tetulaze bantu bali muleya bana bakwata amamundu omukazi gwolaba yali akutte mundu omusajja yali mu sandozi nga akutte mundu n'abali nga muleya bakutte picha bakutte mundu tekibalaze by this time Mwami Museveni agenda kuvayo agambe security forces yes zakola ensobi ne abagambe ezimu zali stray bullets nze simanyi nakyo kitegeeza joba stray bullets kati oba otugamba omuntu omanyi nnyonnyole waneeno stray bullets kitegeeza ati nti nze nuwa muntu obadde ogenda kunkuba essasi ne litankwata ne likwata omulala ye stray bullet nkubanga nange sinnakitegeera bwebanga yeyo stray bullet kitegeeza bwebanga ye meaning simanyi stray bullet ye meaning nti essasi badde bagenda ddi kubanze ne litankwata ne likwatamu omulala oba ye stray bullet naye wekibanga kyekyo nga nze bwe nkirowooza nti wayina aim ki okwata omuntu omukuba essasi oyo was it necessary jalina kubibwa mu bbanga jalina kubibwa muntu yes tugamba nti BBC tetunenya era BBC kye yakoze gye kiri naye nkugamba gwe munna Uganda tula wansi ofumitirize oddeyo olabe BBC nezeekola ekintu kyayo nti BBC investigative journalism enje yakoze ejjamu Mwami Museveni completely era Mwami Museveni wa dembo okusacrificing security forces ye n'abagamba era naye wa dembo okubayita era temwewuunya ndi lwaki BDN emala okufuluma daily monitor zaavayo ne zikuba kabangali ya police eyo ebifaananyi ne bizibaleetera temwewuunya nga media zitandise promoting ekintu kino zijjayo security forces automatically akulira amaje agenda kuvaayo agambe nti bano be batta abantu babantu tubaleese bagenda kuwozesebwa Mwami Museveni omubanja ki ajja kugamba it was not my orders so bwotu displaying abantu bano abali bali muleya nga bakutte emundu ekisooka tugenda kubuuza emundu zino zirina kukwatibwa baani gwe nga fountain of honor Mwami Museveni
Emmundu zo zino bani abalina okuba n'emmundu. Katukoleze ki? Nti omuntu alina okutambula n'emmundu mu public ye muntu alina uniform. Either ya police, either ya military, either ya maje. Nti mu mateeka ga Uganda tokkirizibwa, constitutional law tokkirizibwa kukwata mundu nga toyina uniform. Era tokkirizibwa kujja kukwata munna Uganda nga toyambadde uniform ya police oba nga toyina kadi ya police oba kadi ya security force yonna. Nti whereby go to displaying abantu bana abakuba abantu nga bali muleya bakutte masasi kubanga ne baba tugamba nti bayina pistol. Ba pistol kimanyikibwa. Baba jja kugamba nti omuntu wa bulijjo nga prominent oba public figure asobola okuba ne pistol ye mu mateeka. Ne tuli ku mundu AK47. Nti lwaki omuntu ali muleya akwate emmundu natta abantu? On which orders? Mwami Museveni emmundu ziva zitya mu mikono gyo egy'abasirikale ne gijja mu mikono gy'abantu ababulijjo. Kubanga there is no way gyogenda otugamba nti oyo security force. Nti oyo musirikale. Nabagamba tugenda kutuuka mu mbeera nti bajja kukuba amasasi awo mu lujjudde ng'ensi eraba nga kye bakoze Jeno Kato. Kati njagala oŋŋambe abantu abakoze ataaka ku Jeno bayina difference ki n'abantu abakwata emmundu wano emukono n'abakwata emmundu mu Kampala wano nga bali muleeya batta abantu. Ne tubagamba nti okuwamba abantu kifuuse kya bulijjo, n'omubbi n'atakwagala agenda kujja kutwale ng'ensi eraba. Abantu batunule butunuzi bagamba oyo bamututte mukozi wa misango ye Uganda weetuuse. Bajje bakujje ku dduuka lyo oba oli ng'agenda kubba ajje ku dduuka lyo akukwate bulungi n'emmundu mu public. Ensinga etunula bakutwale. Bwekuba kutta bakutte. Kubanga this past kitwebuuza abantu abali muleeya abo abakwata emmundu ne bakuba abantu beebaani era bali ku orders zaani. Naye temwerabira nti Mwami Museveni yavaayo ku TV n'agamba we employed commandos to safeguard Kampala and Mukono. Era rooftop za arcade ne baziwaayo. Naye ekigambo ekyo BBC teyakiraze nga Mwami Museveni teyalaze kune Mwami Museveni nga bagamba we employed commandos, we deployed commandos in the capital to safeguard the people. Mulimu speech ya eri tumwine whereby ne tumanyi sawa yonna agenda. Kireka wa Mwami Museveni ali mu bbanga ayimiridde omuvunaana ki? Kiki ky'omuvunaana? Oba Munnayuganda afunye ensonga yange? Oba Munnayuganda ali awo nfunye ensonga yange? Bana abazungu bwe bakumidde ba dictator mu ntebe. Kino nakyo kankikugambe bw'oba nga tonna kitegeera tokimanyi. BBC dayo some history wa BBC Africa ngeri kijeze handlinga mu ba dictators abo. Dayo wetegereze. Kino nkikuwadde nga task.